kati ngeri alien skin yalagirira ati bamuyigiriza empisa yeye suspect nambe kati tuli kumunoonya simukwate tali mu mikono gya poliisi ate bade tusaba oba omanyi alien skin waali tutukire mu kyama mumukwate kubanga tumwetaaga bade tusaba busabi tutukire mu kyama tuwa amawulire ako. Okusinza ku poliisi yegamba terina alien skin. Okusinza ku Bafanguni Forest bagamba alien skin yabuzibwawo, abamu nga bagamba poliisi yemulina. Kati ekituufu kyeki? Poliisi egamba tetulina alien skin, abamu bagamba poliisi yena alien skin. Alien skin yalagawa? Kati tunabbuuza baana b'oku Kabira by the way. Be balina information entuufu by the way. Nga tuvudde mu by'okusaagambwa ate bannange poliisi twagala alien skin. Alien skin yawambiddwa. Alien skin is missing. Tebagamba mbu yawambiddwa nedda. Tebagamba bakozesa ekigambo missing. Alien skin line ya ssimu nti beerabidde we baamutadde. Kati bannange tusooke tuzuukukemukko tukozeseeko obwongo obuzaale. Alien skin si line ya ssimu nti nirabidde we nagitadde. Alien skin si kinusumbu bannange, si ssimu mbu tugenda gikubako tuwulire weevugiramu n'abadde nirabidde. Alien skin tasobola kubeera nga missing unless when it is planned. Poliisi webeera evuddeyo negamba terina alien skin. Ab'okukabira nga tebavaayo kutubuulira nsonga nambulukufu wa alien skin gyali. Ate si bantugambye alien skin abasajja bazze ne bamuwamba ne tukitegeera. Awo poliisi ne weeyeegana naye bo nga waliwo clear statement egamba abasajja bazze ne bamuwamba kitegeerekeka. Oba alien skin yagenze eno teyakomyewo. Ne bo bagamba alien skin is missing. Alien skin oyo kizibu kutambula nga talina muntu wakubiri wakusatu oba wakuna. Ffenna tukiwitnessinzeeko ekyo. Kati amazima oba statement entuufu tulina gijja ku Fanguni Forest, Luga Media, Musudani, abo bonna bajjuliyo, Kamanda Mudogo, bonna abantu betumanyinga ababadde nga cross ku alien skin. Be balina okuba ne batugamba bannange. Ekituufu kiri nti twali twebase, twagenda ozuuka nga alien skin emmotoka ye teriiwo oba nga yagenze. By the way, yagenze n'emmotoka oba emmotoka weeziri. Naye tulina okyebuuzaako. Investigation police. Sobola kukola investigation nga police bw'eri. Emmotoka ze weeziri teziriiwo. Yagendera mu mmotoka teyagendera mu mmotoka. Yafuluma kiro misana. Yeye yabagamba mbu ng'agenda wa. Bwe mwasemba mulaba ddi. Ebibuuzo bingi, ansa ntono.